Hello everyone. Yeah, good day. Muli mutya basebo ne banyabo. Naffe gye tuli kale biyegumwe ebiri muno bitambula. Era naffe tetuli exception. Bigira ne bitulumba lumbaawo. Wali wonna. Omanyi waliwo ze bayita boosters. Boosters nga omululunza, kerekedde n'ebirala bingi, naye banaye mbabuulira amazima otuuka n'ogayaala. Olw'okuba nti emirimu gikukutte wano na wali ne weerabira nti nina okunywayo leero ekikopo ky'omululunza oba nkole ntya. Kaakati awo akaaganya ako omulabe kaakozesa n'akutuukirira. Nange bwe nti bwe nnabadde. Yankwasizza kati ndi bifeekeera. Binnyo-nkondo. Ndowooza eddoboozi mulyagala awo. Munaasonyiwa okuba nga mbadde temumpuliza. Butuufu mbadde mu mbeera eyo nga bwe mbabuulidde. Ate nga sinatuuka mu ssa ligamba nti I can delegate, not as yet. Mukimanya emirimu gyaffe tugikola ffenna as a team. Ffe abali eno nammwe abali eyo buli omu akola the needful. Oh my God, bweza bweza nnyo. Kakati njagadde tutunule mu section yaffe eno eya Mubiroto Mwetusokera. Nze Nalongo Nalubale, ndowooza ekyo kyo nkibabulidde era abasinga mukimanyi. Nalongo Nalubale abeera essese eri mu bizinga bya Kabaka Mukasa, eyo mu Bwakabaka obwo gye tubeera. Kaakati mu birooto byaffe olwaleero ndese ekirooto nga njagala ffenna tukitunuulire. Omwami ono yaloose ekirooto, actually mukyala, ng'alina ekibbo nga kitonotono bwe kiti nga kirungi. Kati n'aleeta olubbobbo. Lubbobbo mulumanyi, kiba kibbo nga kyavaamu entobo nga kyakaddiwa kwegala ekivaamu entobo. Kati n'aleeta olubbobbo n'alutuuza mu kano akatono akalungi. Teyakomye okwo, n'aleeta essaaniiko n'aliteeka mu lubbobbo. Kati n'amala n'abikkako akawuuwo. Naye tuludde nga tusoma ebirooto bino, nsuubira nammwe ekyo musobola okivvuunula. Lwaki? Omukyala ono ateekeddwa okuba ng'aludde ng'atambuza ku nsonga z'abajjajjaabe. Kati ng'okuba ng'afunyeewo ekibbo, kuba ekibbo guba mukisa gwa balubaalewo. Ekitonotono abadde afunyeewo omukisa omutonotono, akatangaala akatonotono mu byakola. Kati ate aleeta olubbobbo, amakulu nti aleeta ekintu nga kinene nga tekirina na ntobo. Kati ensonga eyo bw'eti ebiseera ebisinga eba etambulira. Katugeze oyinza okuba ng'oli muntu buntu naye ng'olina ebikutawaanya, n'obaako kye weekolera n'obeera bulungi, ate bw'omala n'ogenda ne weetaba mu nsonga kati nga bw'olaba ez'ekika ng'ate zijjudde vvulugu. Kaakati n'oba ng'ate oddidde akakisa kano akatono k'obadde ofunyeewo ate n'okabuutikira. Takomye ku lubbobbo, wazira aleese n'essaaniiko. Imagine, essaaniiko alitadde mu lubbobbo, kati abisseeko akawuuwo. Kwegamba addidde embeera embi n'agituuza ku mbeera ennungi gy'abadde asuubira okufuna. Ebirooto bino bijja nga bitulabula. Magezi ki ge nnyinza okuwa omuntu ono? Mukwano, bw'oba nga mubadde mulina ensonga z'abajjajjammwe ze mutambuza ne banno, nga naawe olinayo ensonga ezo z'otambuza nga ggwe, kye kiseera omanye nti ebintu bye mukola okusinziira ku ky'okola ggwe nga ggwe oyinza obutabiganyirwamu. Sinakindi biyinza okubuutikira omukisa gwo omutono gw'obadde otandise okufuna. Era abalala bonna kyesobola okubagamba nti bwe muba mugenda okukola ensonga za lubaale, tomala gagenda ffa kubanga eyo
waliyo abantu ababi babeera baganda baffe babeera bannyinaffe babeera basengaffe oluusi ne bamaama naye nga tebatwagaliza n'osangayo maama yazaala abaana 5 naye ng'omwana oyo owookubiri gw'atayagala nga talina kyamwagaliza naye nga mwana wuwe yamuzaala naye nga n'okuwulira obuulizi nti empewo gwe zikutte nga takyagala ng'ayomba kale singa zikutte gundi omwana wange gundi naye nga noono wuwe kati maama waatuukira mu mbeera eyo olwo senga anaaba atya jjukira naye senga yazaala abaana ababe naye ayagala babeere bulungi taata muto naye yazaala oli yazaala kati empewo zikutte ggwe nga buli omwali okakwolekeza obwanga saagala mugambe nti maama ayawulayawula nze sigendwa kyange sikyakwawulayawula mu baana wazira kubalaga nti kiwalaŋŋaŋa azaala omulalu yamumanya mu kirungi mubaamu ekibi si ffenna nti tujja kuba balungi n'ababi gye bali ekibi kirina obudde bwakyo nga mulaba nti enjuba ekeera ku makya n'eyaka ate ekiro enzikiza nejja oluusi egiramu omwezi oluusi tegubaamu naffe abantu bwe tuli kitegeeza ki nti okwerinda si buti ensanafu etambula ekoze eki egaludde naawe baako emikolo gy'okola egikunyweza ggwe ng'omuntu otuuka okusituka okugamba nti ngenze kwetaba mu mikolo gy'ekika ng'onywedde kubanga ojja kutuuka eyo bakuyoola ebigere bakulonda enviiri bakukolekola obukolomoonyi bwonna nga bo balina ensonga ze bawa maama be balina ssente balabika gye n'emikolo gye batukolamu gye gibafunyisa ssente saagala bazifune ng'oyo naye ali awo maama era zikwata oyo nze nga tezinkwata nalyaki oyo naye ali awo era oyo gwe bawa nze lwaki lubalaboola awo oyo ffe tatuwa nga naffe tubeerawo tukola emikolo gye gimu oba mukitegeera so bwe mutuulanga mu famire naddala ebika saagala mulowooze nti mwenna mulina endowooza y'emu eri ababa balina endowooza zaabwe oli ava eri ng'agamba nze kaŋŋende mbakokote jjajja nga ne jjajja amugamba njagala buli omu mufuneko oluviiri oleeta wano nkolera ekiwango nnyabula otwale lubaale wamma akukolere nga bakyali eyo bavuya oba mukiraba ng'ajja abakokota ng'atwala naye bwe mba mwakoze emikolo egy'okwetangirira ebintu ng'ebyo nga gwe wabasookayo n'oba mugezigezi ne weetangirira bwe batwala oluviiro ne baluteekamu ekintu kyabwe kiri tekirama ffe tubimanyi bwe babikola tubimanyi kuba kati ffe tuli ba researchers bazikuŋŋaanya nga bafunayo omuzimu gw'omuntu nga yali mukozi oba amanyiddwa ku kyalo yasitulanga nnyo amazzi biki ebyo bwe bityo oba yakolanga nnyo oba yali mugagga bahaaji abaafa balina ssente balina obuti akakuba bw'ati ku malaalo omulambo ne guvaayo ne gudda ku ngulu oba ngumbagumba n'aggyako akagumba n'akuwangira kifaalu oyo no gwe bayita kifaalu guba muzimu gwa muntu ne bagattamu n'amaanyi amalala owulidde ng'atandika kubatta kubanga oyo ye atta bantu kati ate gwe naawe bwe bakiwangidde gweoba olowooza byakuzannyiramu by'olimu ogenda okulaba nga bitabuse nga ne ssente ze wakola mbu ofune tolina nawe oziriira anti dduka ebintu babisaaye abantu bakutabukidde olw'obulogo olw'okutta abantu nga toddamu kuwoza nali simanyi nti binatta abantu nze kale nagula mayembe gange gakunkolera ssente kungaggawaza nze saamanya kumanya nti gaali mayembe kubanga omusawo yaŋŋamba ntwala obuviiri bwa bannange ne mbujjayo bino bye mbanyumiza nze mbirabyeko si gumu si ebiri abantu babikola out of desperation out of butamanya oli naakola ekintu naye nga takiinamu makulu yensonga lwaki twateekawo omukutu guno ne tugamba naye musubscribinge musharinge mulikinge omukutu guno gusigaleko nga gutambula era mwenna abatuwadde data bannange mwebale airtime mwebale obubaka obugumya mwebale topics ez'okwogerako mwebale bannaye mwenna abakola contribution. I'm extremely grateful and thankful for that. Okay, kakati nga bwe tukitegedde kati tetuddamu kutambula yege tambula ng'onywedde kubanga abantu b'otambuliramu tobamanyi
naye nze ng'omuntu, what is my opinion ku nsonga ezo? Nze my opinion is different. Why? Kubanga I believe nti twatondebwa era nga obutonde bwaffe buli in line with nature, in line with God. Kakati bwe kiba nti engalo zino tezenkanankana, there is no way at one point lwe tugenda okugamba nti ffenna tugenda kwenkanankana. No. Ne bwe kiba kika, ne bwe ba family, ne bwe kiba kyalo, ne bwe liba ggwanga, tetusobola kwenkanankana. Walina okubaawo asinza buli kimu. Ate ojja kwesanga nga asinza ssente, si asinza emirembe. Oba okitegeera? Somehow buli omu alina okubaako ky'asinza, naye not necessarily nti munno ky'asinga naawe ky'oba osinga. That creates a competition that is unnecessary for our development. Oba mukitegeera? So nze in my opinion, kubanga kati mulaba eno Africa, twewola ssente mu bazungu ne batuwera ku rate ya 9 to 10%. Bo bannaffe Abamerica beewola ssente mu the same bank ne bawera ku rate ya 1 to 1.5 interest rate, 1 to 1.5. Difference kale tubale nti difference esingayo okubeera entono awo ya 8%. When will you ever merge that difference? Ogambe nti nkigasse gwe omufirika alowooza mbu ogenda kukulaakulana. Toyina w'ogenda kukulaakulanira, my dear love. Togenda kukulaakulana. It is intentional that osigala mu mbeera mbi. It's high time tuzuukuke bantu mmwe. Tuzuukuke tubeeko kye tukola. Temulaba nga tusaanawo. These people are intentionally kutusaanyaawo. That is a big topic of discussion. Naye nga ebintu si birungi bannange. Kale mbabuzaako bamikwano. Hello everyone. Yeah, good day.